Yozaayoza omwana ow'obuwala eyava mu kubattulwa n'apuguleedinga obulamu n'atwalibwa ku ssomero n'asoma ne biyitingana nti ate ayagadde bawafanda. We twogerera kati abadde akola nga live ku TikTok, kati akola ku TV. Yozaayoza omwana Pretty Nicole. Ongambye kumuyozaayoza kuba kyatuuse kukula. Naye okimanyi nti si buli buwanguzi nti buli worth being celebrated. Abe guwabaki statement yako si buli buwanguzi tibusaanidde okujaganyizibwa. So Musumba aba gezaako tulimira. What is your take? Nicole, nsonga ki zoyinza okumuwa omulimu gwe abadde agusaana? Kati manyi mu nsi ekintu ekiyisaawo omuntu gubeera mukisa oba laaka. Ebyo bintu bibiri byanjawulo. Laaka n'omukisa ne laaka byawukana. Musumba tunnyonnyole. Kati byanjawulo ebyo ebibiri. Laaka kyawukana ku blessing. Laaka kiconnectinga ku chances. Blessing gwe mukisa. Laaka chances kiconnectinga ku chances. Kuba kati mainstream etulaze nti egudde enaabuuse ewadde opportunities ne bana abaana abanyuma. Ate kati etononera abaana. Kuba kati omanyi kifaananyi kye babeera basiiga anti kyenkulaga nti omwana ne bw'oba tosomye osobola okugenda n'ofuuka ow'amaanyi. Nti no matter byonna bye weekoze ensi esobola okukira ku makya n'obeera ng'oli wa mugaso mu yo. Kati abaana be tubadde tubulye ntubagamba nti education is the key. Tugeza n'ofuna olubuto ojja kubeera bubi nga gundi nga tubalaga abantu abalemereddwa ku nsi olw'okuba baakira okuzaala. Ajja kugamba ye ate ng'oli teyasoma mu nsi tetumulaba ku TV oli wali ku TV. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Expo TV tuli ku YouTube, ngenda kusaba munywanyi subscribinga tugobya bumale ne program bagita podcast. Tubeerawo ne tukubaganya ebirowoozo ebyenjawulo wattu nobaako kyoyiga. Ate ebibuuzo byo biteeke mu comment section, tujja kuddamu tubiyitemu tumale tuddemu answer ng'obudde butuuse. Ate n'ekirala naye bw'obaayo ng'oyagala kujoininga group eno kujja ku podcast ng'olina omulama gw'oyagala oleeta nga towemula. Enamba y'essimu eri 0770 944 just bajja kugambayo obuntu butonotono tusimbule embalaasi. Twakoze n'aba God Heals Herbal Medicine, bano bakugunya omukujjanjaba buli kika kya kirwadde ky'olowooza nga bw'ozaba ku mabbali awo si kumulisaawo oba kutimba kumalayo space, wabula ezo endwadde zijjanjabibwa era ne ziwona. Bakubireko ku nnamba yaabwe ey'essimu wansi awo, eddagala balikuleetere naawe wennyine ku mulyango w'oli. Mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga ennamba yiyi eri ne ku WhatsApp, osobola obba engaginga eddagala ne lituuka ku mukaddewo ali e Uganda abadde aweere ennemba n'ekizibu ekyo. Ate mmwe abalina emikolo egya buli ngeri yonna nga mwagala videos ku buli style oba mwagala disiki, flash, kiki kyonna ky'oyagala, abaagala ebifaananyi, abaagala okubiwanga, abaagala buli kika kya kifaananyi, album, buli kimu tukubire kati. Omukolo gwo gulabike nga gulabika bulungi nnyo. So mukwano gwange ngenda kusaba embeera etambule bulungi nnyo. Tukubire ku namba y'essimu 0770 944 266. Ndina Musumba Peter
okuva ku Prayer Power Church ne bwana Abe oba yetumuteke mu kitiiki tumuweeki kati weyogereko twasooka okubeera wano eno omukulu alina tayito gye yampa ani mukulu Dani agamba Miscellaneous leka te oba tokyali mugenyi si bwe kiri obugenyi bwe kati bunywedde era kati bwaggwako kyogamba ku luno sisuubira Mukisa Flower kukolako mikolo kati n'enkwose oyasa kati agenda kutikka kati naye bagamba bagenda emugga naye kwata akadomola bale mubuuze ku bakulu tusimbule okuba tokyali mugenyi gwajjako n'akawuwo Mukama yeebazibwe amen musibye mutya mwasuze mutya olunaku lukutambulidde lutya oba ekiro kikutambulidde kitya kubanga okusinziira mu nsi ez'enjawulo abantu bano bwe batulabira yinza ogamba wasuze otya nga gwe obudde ogenda bugenzi kwebaka baganda baffe mwenna abali Dubai, Canada, America, England mwenna Germany tubatumirako Mukama batuweera omukisa mwebale kubanga mulaba mwebale abakomentinga twaniriza komenti zonna oba eri negative oba eri positive eri ndowoozayo ntegeerayo nga naffe wetukeera ku makya netujja waneyo netuleeta ezaffe nawe oli waddembe okuleeta entegeerayo however ate tetwefuula kuba nno tuli bagezi abasembayo at some point osobola okutuwabulamuko n'ogamba ekyo mwayogedde tekyabadde kituufu oba kyadde kituufu bw'oba ng'olina obusobozi obujja n'otuuka ku studios za Expo osobola n'ogamba njagala nange omulamwa guno tuddemu tugudiscassinge mbawabule mbaweemu ku magezi kuba olumu tugenda twogera ku bintu ebiri political na politics tetumutegeera bulungi ne twogera ne tuba ku mulamwa mulala naye ne twogeramuko ekintu ekiri economico nga gwe wasoma economics wo n'omuteeka wali eri so munnaaye osobola okujja nawe n'obwendowooza sa kitwala nti challenge oba n'otuchallenginga obula nawe no educatinga abantu abalala mpoziko n'ekirala bannaffe aba Expo nga omukulu Soda bwayogera alanga aba client abatuteekamuko kasente oba aba sponsor nawe osobola okubeera part ba sponsor mwabakoowa olugi luggula batulanga bangi olugi lukyali luggule bwe oyina business yo osobola okujja naye n'ogamba nange njagala business eno muginnangire oba si osobola okubeera n'ogamba siina business gye musobola kunnangira naye at least nandiyagadde shi eyo njiteekemu akasente munjajjadde n'otuteekamu akasente munnaye tetukiinaako buzibu munnaye tukwaniriza Mukama anakutuweera omukisa n'otusapootinze mu ngeri emu oba endala Mukama banjagalire leero sebo yatuvuze ekiwanvu omulabi waffe wa Expo nsanyusa okumanya nti gy'oli Mukama yeebazibwe abali mu nsi ez'enjawulo abatulabira continent Africa mu Expo yawamba zonna continents omusanvu zonna etuukayo Africa, Australia, North America, South America, Asia, Europe zonna yonna ekavalingayo abalabi baffe mwe bali kubeerako ekirungi ku Expo z'abantu bentera okukontaktinga nabo bakulu myaka onokulya myaka 5 myaka 4 bantu bakulu bantu bakitiibwa mwe bali kulondawo eyo Mukama abawa omukisa yene yokka channel etaliko bintu biwemula so nkwegaide tuwagire tu supporting emugeri ez'enjawulo abamu okujja wano ku Expo buli bwotulawo ziba ssente kati goyinzo ga Musumba Peter nze kanteeke mu ssente mu program eyo gwotusomese busomesa tewali buzibu osomese busomesa so bw'oteeka mu ssente n'okusobola okukontaktinga noyogerako ne Soda noyogerako tugenda kuwa enamba bw'oba ng'oyagala kukola ki oyagala kutusupportinga ku sponsoringa program eno nga podcast eno nogamba nze ngenda kugisupportinga naye mulange kino kasita kitabanga totugamba kulanga ssabo tetujjaliranga raddu zita tojja raddu zita tajja so naye bwe biba birala essabo
kondomu mwenge awo tetujja kulanga tukwegayire naye ebisigadde tujja biranga ffe tulina omwagalwa omu kati kati tetwetaaga kukuuma bulamu so awo twekuumira awo so kati nkwegayidde jangu ebisigadde byonna tujja biranga essimu kabasooke bagikusomere nga sinagenda wala eri 0 gibaddiremukko 0 expo ate mwana ttu ekirungi ky'ennamba eyo namba eriko namba ya MTN bayinawo wali eri ka space aka reason kati gwe bw'oba osindika you can specify nze message yange yatuuka bwe nakyala wano omulundi ogwasooka oli n'agamba soda wa abi nga reason wali eri waliwo yakwaniriza soda munene bali bategeeza nze soda wa soda okay nga bagamba nti soda wa abe olina ozikwata yaleta ekimu ekyo 10 kusiri soda wa abi kati omusajja yakolamu ensobi bannange muweereze eza soda kubanga ziri ze mwagamba soda wa abe zagenda wa abe kati muweereze eza soda wa soda tufunye obutakkaanya so expo okwo kwetubeera kubaako byonna by the way enjiri yonna ennungi expo ekoze omulimu omulungi enjiri ennungi ey'amazima ey'abantu abatali mu buyaaye na bukuusa eva ku prayer power church eyita ku expo wokka enjiri ya musumba sekitoleko Peter enjiri gyensomesa nga eyamba omuntu okwerwanira entalo bayibega bwe mulimanya amazima agali bafuula ab'eddembe eyita ku expo eno tusana tugiwagire kubanga eno kyano ya bwakabaka bwa Katonda so imirira nabo nkwegayiridde osobola guyinza okusalawo ng'ekikwesa omukisa kyekimugamba nzi buli mwezi gwa expo ngenda kugiwangayo dola mmeka 2 oba tolina kyovudde sente y'ebweru enoga mwana mu Uganda enoga inogamba nze wabeewa nnozaamu kaawo inogamba kukakubule gwokimanyi soda okubanga tutudde wano nga byetugenda bina okwogera waliwo eyabiteekamu ssente omanyi nti commission eyo ffe tubeera wano nga tuli kuweereza naye nga naye eri afuna ku commission eyo okitegeera so ekyo ekintu kikulu nnyo ekirala tulinayo omupiira mpozi ngenda kuza omwezi 6 ogw'omwenda prayer power church esamba ne Arise Church bana twetaaga bingi tusupportingeko ffe yemmwe bagagga baffe kyola tukabiriramu ate aba mukama abeesigisiza ssente kyekiseera omanya akanyiri kali eyo mu Timotheo kigamba nti omuntu bw'afuna obugagga aba afunye omukisa obuvunaanyizibwa kuyamba batalina so kati mukama abeesigisiza ssente mu tusupporting twetaaga jazz tetwetaaga zipangisa twetaaga kufuna zaffe ekyo nakyo kiggwe mukama agulumizibwe kubanga bwe tuzipangisa Katonda atagulumizibwa tuteekemu ku ssente oyo jazz waliwo kamu kitundu waliwo kamu nkaaga waliwo 2 oli wadde mugamba nti ze sirina muli naye akamu kaako wadde mugamba nze zonna nziguze mwagala seeti mmeka nga gwe otubuuza n'okubuuza ssente so essimu era nayo kabagikusomere eri 0 mwenda meka nya 266 0770 944 266 eri manya ga mukibi abe so togenda sigala kyekimu nange nze musumba sekitoleko Peter essimu yange eri 0756 12 9 9 kama aba omukisa so sena abe yoza omwana ow'obuwala eyava mu kubattulwa n'apugrading obulamu n'atwalibwa ku ssomero n'asoma ne biyitingana nti ate ayagadde bawafanda wetwogerera kati abadde akolanga live ku TikTok kati akola ku TV yoza omwana Pretty Nicole
Ongambye kumuyozaayoza kuba kyatuuse kukula. Naye okimanyi nti si buli buwanguzi nti buli worth being celebrated. Abe wabaki Nga statement yako. Si buli buwanguzi sibusaanidde okujaganyizibwa. Kati kankubuulire, singa okeera ku makya ngeza polita ku baana kale abato sijja kigereza ku ggwe kiyinza okuba nkugwe tekyaplayinga omwana w'essomero kwetuli singa akeera ku makya n'afunyisa munno olubuto ne bapulaninga baggyemu olubuto olwo ne balugjamu n'atafa mu butuufu aba achievinze kye yakola ki kyabadde aluubirira naye ddala kiri wathe okubeera celebrated asooka okuddayo ewaabwe n'agamba banne maama munjaganyizeeko olubuto lwavuddemu kisoboka. So kati kanyiza nnyo omwana atandise na muliro saagala kukakkanya ate Nicole muvubuka munnaffe actually ndowooza namwana Nicole musingako omusinga naye ebikolwa yes bikola bikola by'abatume yamusoma. So muyoze yoze kuba ali musumba n'agenda muyozaza. Yes kati awo simanyi oyagala muyoze mu ngeri ki ku buwanguzi oba okujja ku TV ku mainstream nti yatandika ng'omuntu anyomebwa alabibwa ng'omuseegu. Nze amawulire nagasoma agenda alabibwa bantu. Nasoma amawulire nasoma journalism. Abenga tunatwalayo eyo tolirwadde mu congratulating. Ati nze nkujjira tosooka tutwalayo eyo njagala either you congratulate her or no, then we go to this one amalo tuwe ensonga ze akulike nkukase okikoze ku lwange simubukake kuba yawangudde oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki she won musumba yozayoza baako ebigambo byosabika okuyozayoza oyinza okuba tomutegeera naye gwe kyomanya yiye celebrate waali muyozeyoze Pretty Nicole mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe twagala oyagala musumba oli wekka fenna n'abali oba nakyo kibatwaliramu obwedda ayogeza amaanyi gye gabulidde twagala okumwagaliza okwebuzaabuza okulungi kubanga ndaba yebuzaabuza bwebuzaabuza abe kati nkomyewo kati sima ensonga yo backing ensonga yo lwaki anti sa achievement gyali era tekiri wathe okubanga atwalwa ku TV na hosting. Okusooka kwa byonna yakusooka njogerenga omuntu yasoma amawulire. Yes. Nze natwala obudde bwange n'ensoma. Yes. Kuva wansi emitendera egisooka ne HS n'engituula n'engenda n'ensoma amawulire. Naye nze gw'olaba nanoonya omulimu ku TV. Simanyi ndowooza siina ke kadde akatuufu okunyumya olugero olwo. Sad story. Mukyo siyinza kwewaayiriza nti nabonaabona nnyo mu by'okunoonya omulimu. Naye nga wagezaako. Yeah. Naye emboozi gye nasangayo ku bannanga abalala abaasoma amawulire nga n'abamu bali mu kukola ku TV naye nga bwakunyumiza byeyayitamu okufuna omulimu ogwo ddala mu butuufu okwata ne kuki nga n'abamu tasasulwa just ali kugezesebwa. Yes. Abaana baakola bugwe if you can take time n'onyumyako n'abantu abo soda bimanyi bakunyumiza n'oli naakolera emyaka 5 nga naye nga bakiyita volunteering ngali mu volunteering oluvaano mu nga talina na kinkumu bamutereyo buteezi wali ku gundi okumugulirawo tegeeza bwakeera nga amuteerayo tanna nga atuula wano ku reception ng'alinda bangi kakalamu yakola kusimba 8 years nga talina kinkumu kya studio. Stories z'abantu abo tuziwuliddeko. Kati however waliwo talent weyokuseguliza nga ddala yo talented noga omwana oyo oba yasoma oba teyagasoma
tunamushepingire tunamutenga talent agiina ekyo kiri undeniable tekigani ekyo kyo tukkirize tugaane newankubadde nze nasoma amawulire naye ate nze na specializinga nnyo mu production si mu kubeera presenter ekitegedde so nze sisobola keera ku makya nenyigira muntu akikola bulungi akola presentation mulungi okusinga nze ne bwaba teyagasoma kati ate still ne kukya production kuba production ku level kwe namusomera level gye nasomerako ya production nina emirimu gye nkoze nga waliyo abaana abasoma video production nnyo okunsinga nga bayita ku level yo yes nze yange bagiyitako naye nga byokola naye nga ate nze nkoze oba ntuuse mu bifo bo batasobola kutuuka olw'ensonga I was talented in this n'omukisa okugendera okwo kale n'omukisa katugutwalire okwo naye Nicole no saagala onvuge speed n'omukisa gwennyini gw'okukuutiriza nze njogedde ku talent Gukutiriza omukisa. Yes. nze njogedde ku talent tuli wakati wa talent ne skill because skill gye twakwaya yes skill we acquire it from school yes but talent is born yeah kati nze nalina talent nenkola nange sisobola kukeera ku makya neŋŋamba nedda olw'okubanga saasoma nnyo okutuuka abali we bali be bamuwa emirimu ng'ate nze talent bagirabye mweri no naye kati kino wekijjira wensobola okukiretingira ku kya Nicole sisobola muwa kyakubeera nti ali talented mu presentation ye tulina abaana abasobola okupresentinga oba gwatamuwa budde I can agree however ekireese Nicole ku mainstreams ekyenyinza okugamba ye pressure ya social media erina pressure gyetadde ku mainstream yegenda obakoze ensobi ezo kubanga Nicole ekituufu kiri nti alina trend ate trend tetubala kikyokoze trend is a trend omanyiddwa bakumanyi yes Nicole sawa zino twogera ku TV eyamuwadde omulimu olw'ensonga ye naye nga nawe badde omanyi erinnya naye nga tosobola nyumya kinyini kituufu kyakola ku internet ate kati bwombuuza kyakola ku internet nkimanyi tokimanyi sikimanyi however manyi ebyamuleetera okumanyikwa baamukuba ogw'omusajja ku myaka emito egyo mami yagala 14 yonna oba 14 oba 15 okwaka however pozi balokole bakiyita kwaka kati anyway abaana b'ennaku zino munnaye beeyonoonye ate n'ekirala Nicole omubiri gwe mugimu yakula mangu ngambe bwe ntyo ngambe yakula mangu emmere gyetulingattirire genetically modified food so mugimu so ne bwe bagamba 14 era abangi bawakana naye nze siwakanira myaka gyamu babanga yagimpadde kati avudde ku ekyo yeetonzaawo bamututte bamuzizzaayo asome kugira kuti ate tuwulidde ate omwana ate ebyessomero ate nabyo bifuuse ebyessomero abivuddemu yagenza okujja ku mainstream nga amaze senior 4 senior kati yasomako bye yasobola n'alabanga obulamu bw'okusomero bumunyigiriza nnyo ng'ayagala kubeera bulamu kuba she's influencer yali atandika okuba vaccine okuba ki video vixen ng'azirira mu nnyimba z'abayimbi kati abadde n'omukutu gw'okusinga gwa TikTok nga kwabeerako buli kanaku akola live buli lunaku ng'etteeka abeera okunaanyumya n'abantu kuki ebiriwo just was from nowhere ate ffe Uganda bitwaga so Musumba aba agezaako tulimira what is your take Nicole nsonga ki zoyinza okumuwa omulimu ogwo abadde agusaana kati manyi mu nsi ekintu ekiyisaawo omuntu gubeera mukisa oba laaka ebyo bintu biri byanjawulo laaka n'omukisa ne laaka byawukana Musumba tunnyonnyole kati byanjawulo ebyo laaka kyawukana ku blessing
luck kiconnectinga ku chances. Blessing gwe mukisa. Luck Chances kiconnectinga ku chances. Then ate blessing like God is like divine favor. Oba kiri abe kyakonyeko n'agamba nti ejjekikuutiriza ku muntu ze chance zizo. Waliwo kati bwotuna kati nga Nicole bw'omuntu n'ennyonza okukirabanga omuntu omuyinza okukiraba nga ali blessed naye ate ali laaka. Ali lucky. Ali lucky kigambo ekituufu. Kati awo ekigambo kino okoza kirina kuba ali lucky nti kati wanaalaba kubanga kati mainstream bajja kutuuka kati nkiwa kiseera kigenda kutuuka brother abajja kukiseganya nange baveeyo bagambe nedda kuba nabo balina ababatwala kubanga kati batulaze nga abatalina regulations ku baani abalina okukola ku mpewo zaayo. Kubanga bw'ogamba nti omwana wa P7 aweereza mpozi nga muwamu bibiri awo byakayoola gwe kasitoba ng'olina sikiiru jangu weereza. Si bwe gwali by then nzijukira baali baagala kuyisa obateeka oba nga actually oba n'abadiploma oba baali baagala basalako. Kati olaba kati obudde buno alabika nga ali blessed naye ali lucky kubanga kati kiseera kijja atuuka bagambe nti ate asoma kutuuka mu senior 4 baali baagala kujjako ba certificate oba ba certificate tokkirizibwa ku mpewo ne bw'oba nga gwe akyasinza okunama anaaba akyalina value ebinaatuukira. Anti kati ebintu tebirwa kati tumanyi kati gwe kati gwe kino kigolokosezza ki kuba kati mainstream etulaze nti egudde enaabuuse ewadde opportunities ne bana abaana abalabanyuma ate kati etononera baana kuba kati omanyi ekifaananyi kye babeera basiiga anti kyenkulaga nti omwana ne bw'oba tosomye osobola okugenda n'ofuuka olw'amaanyi nti no matter byonna bye weekoze ensi esobola okukira ku makya n'obeera ng'oli wa mugaso mu yo. Kati abaana be tubadde tubuye ntubagamba nti education is the key. Tugeza n'ofuna olubuto ojja kubeera bubi nga gundi nga tubalaga abantu abalemereddwa ku nsi olw'okuba baakira okuzaala. Ajja kugamba ye ate ng'oli teyasoma mu nsi tetumulaba ku TV si oli wali ku TV. Okitegeera ekifaananyi ensi kyejja okufuna. Ye ate kati labayo kati ekirala kiikino nti nga nonatuukakasa nti Nicole n'okukyuka yakyuka gwotuleetedde ku history gwa zaakaalinga gwotuleetedde abaana baffe bamusiibeko abapolluting netagenda buweereza history we program ebeera nga anti kati abapolluting tulaba already ennyambala yatandise dda ogirabye wagirabye ennyambala wagirabye yatandise dda kati gwoleese kati naye sebo eyinza okuba program ne bwebemalako saawa egyo ku TV ebigambo byabapokedde abaana baffe nga tetuliyo ewaka bibeera bingi abaayina kyabakozeeko mentale olaba mugoba abaana ku TV nze ekinkoze nze abange tebalaba TV zabatali zabalokole naye kati nze ndi musumba njogerera abalala kuba nze wange nsobola okukikola so tukisemba katol eyo mainstream ekyo akuko yakagudde simanyi kwe basinzidde mpozi nga bayagadde mpozi following nanti kyo kyembadde ngenda okugamba nti kiteekeddwa kuba sirabayo nsonga ndala teri nsonga ndala okuggyako okuba nti ono omwana alina tugambe tugiyite traffic alina numbers alina numbers ezimu following kati bw'omuleeta n'omuteeka ku show ajja ku influencinga sheeyo ejja kuba y'amaanyi kuliko abajja okujja okulaba nga bazze kulaba muntu era kyemmanyi sheeyo yaba ekyarunninga ne kaakati abantu bangi abagenda okugendayo ekyotekakasa nti omwana ono yagipresentinga kati ekyo bateeka okuba nga kyekimu ku bye baabaze naye ng'ekyo bakisokodde eno ku social media kuba ekifudde Nicole kyali si mainstream ekyo tukkirize eno TikTok nabiki bye bifudde omwana oyo kyali kati TV
n'atasomye ayina omukutu gwe kubanga zino YouTube sawa zino eno ndowooza buli omu asobola okukola ayina essimu ye asobola otandikawo YouTube naye ate mainstream at least ebadde ekyayinawo akakatiibwa ako nti okuteekera ku makya otuule ku TV y'omuntu waliwo regulations. Yes, at least olina okubanga wa applyinga somewhere ne baku acceptinga n'oteekayo empapula zo ng'olina okubanga wakisoma nga at least ne bano ne bw'oba ng'okoze bulungi ku YouTube kuneeno ng'okucrossinga osobola okugenda eri olina okugenda at least ofuneyo ka document akakubaakinga. Obanga omukyogeza bukyayi nti ye ataakisomerera yakyakivinze kyaba. Yes, wuliriza nakugambye nti I accept omuntu okujja n'atwala omulimu ku mainstream okwo olwa talent. Waliwo talent gy'olaba n'ogamba oyo akigwana. She's not. Mukukusa. Leka kumukukusa. Bw'otunira presentation ye. Sinagirabako erisiri nalabye omuntu lwakusaagirira saagira lugambo nga tuluba waliwo lugambo nga tuluba wa biki ebyo buyomba n'ebyo abisobola. Tukirize tugaane. Tukirize tugaane. Nkusiba wabanga Nicola asobola okwewandikira script. Okugenda okukola show olina okuba nga eri scripted show yo. Ina team abamu appointings. By the way, nanti kati ffe kye kyatutwala mu ssomero okitegedde kati bw'olaba gandikanize kampugambe n'abamu appointings bw'obatuuza wansi bonna n'obakebera emitwe kuwandisanga nga waliwo alina agenda alina kyayisaawo alina kyayisaawo kyogamba kyoka kati nedda kale saagala kwefuula nti nkutegeera nnyo naye kati nze okusinza ku statement gy'okoze I'm just imagining kikyayisaawo nikubolo kikyayinza okuyisaawo si bulungi anti kati eyamutaddewo kubanga kati buli mu program director bandi bonna kubanga bw'otuukira wabaawo emitendera bw'otuukira gandi kati omwana gwe muleese first of all omukimanyi nti omwana gwe mukozesa ali under age kati akuze ali myaka emeka 18 gituuka ne bwaba yali wa 14 luli ate nga n'entalo ze kalwanyi nkulu naye bannange ekyo Nicola alwanyi akubye emundu ekyo nze saagala kireta mugonde kibanga kale kimunafuya kaalya ye nga terasi idea yaffe naye ekituufu kiri nti akoze alwanyi era zo by the way nzo omukwa baali batakkiriza nti Nicola asobola n'osomayo ttaamu emu ku ssomero era nze we namuwera credit bwe yasomayo ttaamu n'ekola ki pozi bagabi abadde mpiki primary naye kati omwana avuddeyo okusoma kugaanye ate agezezzaako okweyimbamu abadde amuweerera bawooyo amuweerera mbw amaaso gaali mu ngalo g'omusajja kati gwe ekyo already repetition y'omuntu kubanga eno mu mawulire ne tutunulira n'obulamu bwo ngeri gy'obutambuzaamu emu ku byaleetera gundi yali afuuse w'amaanyi sanyu naye akatambi kasita kaavaayo mukazi wato Robina mweruka Karia neetagala kyokka ne Pretty alina obutambi okitegedde kati bannamawulire tuzze tubalaba nga ebyo bijja bibakuba n'okutaginga obutaginzi gundi ono ku mukyalo ono sowa yali akola ku NBS mwasuze mutya Farida bamutaginga ku Bruno K ate Bruno K ne wabawo ebyajja ebyayikawo bingi nolabanga naye kumpi kyayagala ottagazaamu kaliya ye yenga y'omuntu gundi wano tuzze tulaba kabeero na yali ani mukyala bindeeba bamwita Ray P olaba nga n'obulamu bwo bu-influencinga gundi like obuzito bwo ku mawulire okwo naye ate abbe bugambo ekyobulamu nsobola okutwala Nicole because guno omulembe gwaniriza nnyo abantu abaseegu ekisiru biyitawo mangu thank you kati okyoyogedde ekituufu mulembe gwaniriza nnyo abantu abaseegu you support it gwe kuba nawe kati myaka gy'otuuseemu bw'oba tonnazaala ogenda zaala nawe omwana wo kuba kati nawe buli omu yandiyagaliza omwana wo obulamu obuli soft
kati bw'ozaala omwana wo natuuka mu myaka 14 mu filming akatambi kasatulating afune omulimu va kwebe nawe nze okuba miasmi supporting and the majority olaba ebimba eyitawo bibaliri puzzle ebimba bya kipumbaavu so birina audience ne Nicole alina audience vane kwekyo Nicole ne bwe yabeera Vixen mu luyimba lwa Mickey Wine owulira nga abantu engeri gye response y'abantu eri abali acting negative nga si nnungi kati just okubeera obezi Vixen kitulaze ekifaananyi ekibi ate kati omuleese ate abeere ku TV omwadde kasitulu akawanvu omwadde situlu empanvu kyotegeeza akawanvu olugoye lumpi ne TV eno tutukkiriza nti oba idiri ekkubo lyekutte kozi yasoose ku TV basoka ne bayita Sheila Price ne Chicken ne baba program nga nabo bali okwo gwe bali oba bakyakola kibanamunde ng'aleekaana nti tugenda kuvuganya naye kati nzaawe nkugambira nti social media eno gite social media eno biralamu era social media bwe bateetereza aba mainstream bajja kwesanga ng'ebakozesezza ensobi owulira byonna bye batagaliramu kati bw'okwata social media kati kankulage okugeza social media kuno eno bonna abasinga aba YouTube aba TikTok bagwira ekitrendinga kye bapostinga okufuna likes ne views okitegedde kati ate ne mainstream bwebanga nayo etandise okugetinga mu buzannyo obwo kuba nayo bw'otunira Sheila Price ne Chicken nabo bajja lw'abantu lwakuba nti balina numbers ne numbers nadanja kwogera ku Chicken Sheila Price nze mutegedde already amaze kukwatagana nnyo na Chicken naye Chicken naye bw'otunulira ebibye yavudde yonna naye yata ku butambi bibadde bwe bityo madde saagala kyogera kolera abantu okitegedde kitegeeza nti nammwe kati mufa kitrendinga kye muleeta temukyali ku nonoza amawulire na abalaba morals ki zoyisaawo kuba mu mawulire balina bye batusomesanga naye kati bw'otunulira bingi tugenze tubivaako ne bwe yabeeranga production engeri gye batusomesangamu lighting y'oku TV camera angles ze baatuwanga otunulira kati ebintu byakyukamu twakola bibi kati simanyi na kumanya lwaki ensi yeevuga nnyo speed ennaku zino kigera tuleetera n'okukkiriza oba oli awo ebitugambibwa nti ensi etuuse ku nkomerero naye mainstream kyalina abalaba be mweraliikiridde ndaba n'abaana bonna twavaayo twadde kuba womutya nti ekyabazadde mbw abaana bagenda kwonooneka abaana balina amasimu olwedde Pretty Nicole munabagaana oyita ku mainstream babalaba eno ku internet era babalaba nanti kati awo musumba nansonyi omusala ekirimi naye kati awo kirimu n'okuprotectinga ekitiibwa kyetubadde tukyawa TV olwekyo kyebadde ekyasinze ku TV kyebadde ekyasinze social media nti gwe bw'oba omuzadde ng'oyagala omwana we alaba ebintu ebiri controlled ebiri regulated tomukkiriza YouTube muteekereko ki TV omanye nti Ero TV yabalokole omanye nti NBS ya luzungu omanye nti Sanyuka ya Luganda like gwomanye omwana wawo omuteeka oba gundi BBS kati yo kyebadde ekyayina naye kati bwebanga nayo gino emisinde gye yeetabyemu kye bayita amazina g'enkima geesazeewo okwetaba mu kitegeeza mainstream yonna mugi ate era ne betunula rate y'abaana abalina amasimu n'abaana abalaba TV olaba nga abaana abalaba TV bakyali bangi ku rating kati ne wesanga ate kati ng'obaddidde n'obateekamu omuntu ng'oyo nga morals ogenda kubaako morals zo developing abo abaana bamanyi ebyayita bya Nicole oba bagenda laba olwedde kyasiga anti ate kati ne baba tebabimanyi waliwo ensigo empya kati gyalina obwatya nga bagenda muteekateeka bamuleete anti TV nga yo okumuleeta ngegenda
eyina kiyamuleeteza eryo si ssomero eyo si rehabilitation tebamulesi kumutereeza anti balina okuba nga balina line we bamuleetedde nti toyitawa Uwa. you don't go beyond this you don't go below this wootuuka okumuleetera kubanga tolaba singa kyabadde kyekyo kankubulire weegendereza okimanyi nti abantu abo abamu abakola ku TV ajja yambadde bikomeena abamu ng'agenda okukola bw'atuuka mu studio ne kaba bwe kati waliwo kyegenderezaako nze wano nina TV gye mmanyi sijja gyogera tokolayo nga tolina bbina nja kwogera ku saidi yaffe y'abavubuka bwe twali tunoonya TV ez'okukolako internship twatuuka ku TV eyo ne batugamba naye wano okubawa omulimu bintu ebyo bye bikuyisaawo bisatu bino bye tusooka okulaba bw'obanga byo n'obikkiriza then ebisigadde tulaba ebyo ebya talent nakinaki ekyasooka olina okwambala damage yali trend by then byenjogerako bya juzi wano yali was it 2019 yali 2019 olina okubanga oyambala damage tojja ku mpewo nga toli mu damage actually bwekitwe wabwera osobola okukola yes naye tojja ku mpewo nga toli mu damage ekyokubiri olina okuwummula amatu ekyokusatu kwali kusiba nviiri teeka abbe ng'alwanye benali nabo bo bagimanyi era gye bali bawummula oba mwadduka mwenna affe tetwagenda era yali gurupu twali abavubuka basatu ne tugambe yeetulema tamuzi zaatulema kuba ekisooka kati nze nga nze njasooka ntandikireko nze kati owummule ndowooza maama wange wandabako ngawenawetonyetonye kale n'okukimunnyonnyola obunyonnyozi nti akale ke nataddeko ako saawummudde wabula nataddeko buteesika gundi olidde ekifaananyi oba omaze okukisiiga ennaku zino okola ku TV ennaku zino okola ku TV ng'ojja nsibye enviiri kati olaba ezo mainstream ziyina ebintu byazo mulimu nenda kati abo kati okuwummula matu gundi damage kusiba nviiri bw'otaba mu kampi toweereza otaba na kabina nze muli nkirowoozaako nti n'ebimu ku byaweesezza omwana oyo omulimu ndabika gwomanyi bannaffe bangi be twasoma nabo amawulire nga bali talented naye ng'ekyabaggisaamu ndabika abawala togenda kujja nga oli bwoti figa wanu akuteeke bakusindika mu kusaka genda mu field abo abaana bali mu field era kyembadde ngenda okulaga kati ekira mulimu emirimu kankuweyo omulimu omulala nga bw'obanga tolabika bulungi tokola tongamba ab'ennyonyi kyembadde ngenda okugamba okinjye mukamwa tosoma koose eyo nga tolabika bulungi emunyonyi ojja kukola eno gy'otalabika osigale ku reception ku kago biki obwongo ne batebutoola nnyo naye ng'olabika bulungi awo okulabika bulungi it is a part of the ate munyonyi sirabanga bw'olaba omunyonyi asiwuse bagira balina obusikaati bwabwe bakwata we bati obukooti nze nagenda wano kanjogere gundi genda wali ku gundi fly Emirates tunula abaliyo okimanyi ye ate kati kankube nono ate kati ekirala ogira mu ngoye nga bweziti n'ozijjamu n'oyambala n'akakofiira ne weetikka anti ya uniform y'omulimu bonna ng'olabika bulungi bonna bamwenya bumwenya kati waliwo emirimu nga jjo mu buli ngeri ekisooka bulabika obulungi ndabika sawo Nicola alitiki kati TV kati awo bino ng'oyambala bikomeeno kola ku yiyo obagenda kuyaddaawa kubanga ate n'abantu kati guno omulembe gwe tuli abantu baagadde nnyo ekizikizo okusinga ekitangaala nga bayibuli bwegamba baagadde nnyo ekizikizo okusinga ekitangaala nti ebintu ebyo birimu okukunama buseegu ndowooza balaba ate kati ndowooza n'abantu bategedde kati abantu bategedde bano abakola eno abali ku YouTube ne ku mainstream
bategedde nti kati abantu baagala bya kuno kyola kati oli ayinza okuba mu recordinga video so tusuubira promoting obuseegu obusigu kubanga oli kyali soda ekintu omuntu afugibwa kikyali. You agree with that agenda promoting obuseegu taata? Nze ekyo siyinza kigarantinga kuba simanyi biddako biseera bya maaso bya tomanyi na status ya program. However nze ebintu biringanga bibiri. One, kiki kyenyini kye muba mugezaako okulaga soda nja kukulagira ku muvubuka gwe bayita Kakalaamu nkulage radio ne mainstream eyo bwe yali edda. Mainstream nga ebimu kubikuweesa omulimu ku radio ezo doboozi nga oba n'akaloboozi ne bw'oba informed kyenkana ki nga kizibu okufunako nga era ne bwe twali tugasomera baatugambanga nnyo eddoboozi naddala ku gwe omusajja nga bw'oyogera nga nze Zambali plus yo Mukasa bw'otyo ng'era bakiteekako nnyo essiro kyemanyiize ekyokugeza eddoboozi eriggumivu nti terisumbuwa nnyo ne wano mu byuma wano eno tosettinga nnyo kuteekamu beesi ate kola ki eddoboozi likikola kati ne bw'ojja ku TV kuno eno still nako eddoboozi liba likikola bulungi. Era story eyo gwe wagikola ndowooza Kakalaamu n'akugamba nti ekyo nakyo kyamukalubiriza nnyo. Ne gundi yatugamba Kakonge wa top radio naye yatugamba eddoboozi nga kati mainstream yayinanga ebintu bya following ngo ne kati etandise okukola ki okubiyiwa okubisuula oba competition kitegeeza nti gye bujja mu maaso eyo mainstream tugejirabanga ki nga egenda zikira egenda sigala nga mwaba internet omugenda zikiza yesigale ng'ekya stand TikTok social media toyina ngeri gy'ogenda gizikiza kankubulira ekisooka kizibu nnyo olw'ensonga YouTube kati gye tuliko ssaawa zineeno si gundi ya Uganda mu America ekitegeera naye wano okukola TV otambulira ku mateeka ga Uganda 10 ku kinnaakyo okukeera ku makya nenkola TikTok yange kampuni ya mu China si yiyo mujja gizoganya biki naye mujja gizoganya ng'emaze kujjayo mutwe kitegeeza bye nabamaze okuyisaawo eno wansi ate abaana basevinga obutambi biba byagenze dda kati gyo kizibu muuko kati nze ku kya Nicole kye njogerako kiri bwe kiti one kifaananyi kikyasiiga ekirala muli mu kumalamu abaana abasoma amawulire amaanyi kuba tutalo ne bwensoma teri kyamaanyi nti ne bw'osoma abaana basigaze ebintu ebya kakasa nti ofuna trend ku social media mu ngeri ki oba ngeri ki funa trend ojja funa omulimu ekyokubiri kakasa nti omuwala olabika bulungi kati ne kino va ku kyokufuna omulimu kale ekyo katukireka aside n'abaana bennyini naggayi bwe tuba tubuulirira abaana olina example z'ojja obalaga bwe twakolanga kye bayita kaali yadde n'obalaga n'obagamba nti olaba newankubadde nze munda basaa zino ku TV kuno munneegomba naye abe mukibi oyo yantendeka yankuba emisipi wawulira omusajja nga anyumya story engeri gye yayitamu n'obulamu okuzzaamu abantu bali amaanyi nti saayina kisoboka so n'otabalaga kiri nti gwe bw'oba oyagala okufuuka omuyimbi ow'amaanyi genda mu Illuminati jangu kola hit okitegedde bino ebintu eno Africa example eno Africa eno Uganda ffe tulina kye tuzze nga tutambulirako tetwandiyagadde kukeera ku nkya naffe twevuge speed ng'abantu bali eri ab'ensi endala so gwe decision tewagisiimye toli mu mativu sikiwagira owunzika naye tokiwagidde kati era nange kubanga kati bw'otunulira nange sikigula ate naye ne Nicole obudde buno alabika nga eyaliddemu naye ate mu future kigenda mukosa kubanga ebiseera bijja kutuuka kankula esoda ebintu bikyuka omuntu avudde ku simu najja ku TV ate agenda kwejjusa ebintu bikyuka ng'ovudde ojja okole ku TV ng'oli wa P7 seera kijja tuuka bayiwe ate gwe emyaka gikuze tokyasobola kubaako kuddayo wuli okusoma omukulu ng'oli eno mu gundi level zino eza wansi kimenya kati ye obudde buno kirabika nga akifunamu
teeka ng'ekirungi naye kimukosa mu maaso kuba tasetinze foundation. 2 ne bano walabanga ne bano bwebanga ddala mainstream brother Abba ajja kuntiriza n'omulabi waffe ali eyo nga mainstream erimu amateeka agaregulatinga ekintu ekyo si kya bulungi omuntu ali unprofessional okulemberamu si kituufu nga naye nga akulemberamu mu kintu ekimanyiddwa nti kirina kubeeramu abali professional. Si kintu kirungi kuba kirina ekifaananyi kibi kye kiraga ate era kirina n'abantu bekimalamu amaanyi. So nze ŋŋamba Nicole yandibadde asigala kusoma naye omuntu omu asobola okunchallenging n'aŋŋamba si buli asomye nti yakola atya yali obulungi naye mpozi nga ye kali ajja kubanga agizannya bwatu naye ogizannya n'otuuka ng'oweddeko nga tewakyali kati akutwala. Naye ng'ate omuntu eyasoma waliwo omuntu bw'asikibwa empapula zinga buli ngeri. Omanyi kino abantu abamu abakiwolereza balina ensonga gye beekwasa eya women empowerment oba okulaga abantu nti buli kimu kisoboka naye mujja okwagala okulaga abantu nti buli kimu kisoboka naye ng'ate muli mu kuziika bulamu bw'abaana abo be mulaga nti buli kimu kisoboka. Nja kigereza mu ngeri bweti nti ojja kwagala olaga omuntu nti amaanyi buli muntu ne bw'oba nga oli wa mubiri munafu osobola okuba n'amaanyi naye example yo gimulagire nga ku ki ekimuwadde amaanyi ng'omuwadde enjaga kitegeeza nti ziri effects ziri eri zijja mukosa saawa yonna yonna. So nsigadde nzenzeko eyakisanyukidde osigadde wekka bw'oba nga gwe wakisanyukidde kirungi yamuyisaamu akasimu kuba kyali wange yamuyisaamu akasimu mubuuza oli mu mbeera ki yamuyisaamu akasimu kuba abantu abamu ate bakitutte tu personal ne bagenda mu comment section omanyi TV yamuwadde omulimu eyina region gye bagitaagingako kati oli yakubye rumu bakoddomi bange bonna n'abatula bulijjo tuwulira bulizi bagambye nti temutegeera naye ate kino kye mukoze kiraze nti banne bantu mu ebintu si birungi ekintu ky'amawanga mwandikirese ekyo temukiyinza ekyo tekirina kubeeramu ekyo kirina kola comment yo ng'erijja comment yebeera ejjeno kubanga nayo bwe babadde bagaba omulimu tebeebuuziza ku tribe yonna ate temutugoba mu tribe yaffe mwagala tukola ki bakama bange basiibule mu lulimi lwa tribe yaffe buli omu kale bannange soda era yasiibula mu Luganda naye soda muganda nze mpulira nnyo abantu nga bakaayana bwera takawunye mu eggwanga olaba basimuunyamu n'empitamu takawunyemu w'Abaganda kutambuliremu ng'Omuganda nedda ssebo kati abantu babikurami actually kati ekyo tekikya tekikyakola kyamanyi era mu abatalimu abamalamu ebintu byaffe value naye ffe tukyali ku bintu by'ennono tukyabitambuza sigamba nti nno ffe abatali mwabirengeza ojja kgenda olabe sijja kyogerako era nze wangamba osiibula era nda bagamba naye nze mmanyiyo ekitongole kya mu Buganda waneeno kya mu Buganda naye nga bw'otunuulira akikulembera Abaganda naye kati eriyo ffe ddala Abaganda ddala nga teri bino mbu simanyi wawu gere simanyi nakabala ddala ataliiko ebyo kookera kuba buli gwe bakookera gere aba kigere kye kyamuleeta wawu olulimi bawawula luwawule so basobole banyabo nawe commenting o supporting ekya Pretty Nicole okubanga asaza kakati ali ku Baba TV aweereza comment section nzigule nzibwete bwenkozo nako olwaliro omwana soda abakulu baabo basiibule tusinkana olungi Nsomba Sekitoleko Peter Lugala Prayer Power Church mbagala nnyo
naye mwenna mumanye ekituufu kyeki newankubadde ogenda yomba ate leka kubanga okyamuukiridde n'abamu muliko akasunguyira kati nga gwe buli kimu ate mwabamu nga gwobeera eva negative kati obudde bwe buno okuladira ekintu ekituufu ekiyamba n'abaana baffe n'okulaga ki generation yaffe. Bayibuli egamba mu Zabbuli 13 nti kiki omutuukirivu kyalina okukola ng'emisingi gifa. Omutuukirivu alina okulaga ekintu ekituufu kozi nga gwe sitaani yakutuma n'agendayo kwonoona mu gigi nga gwe ekyo kyokola sitaani n'akuwa engule. Awo kati gwe lwana yomba vuma kola kyonna kyoyagala naye Katonda akulaba. Ogaya Katonda amulaba takolimyemu awo. Ndabanga atukanze otisiza abantu abalabi baffe bonna bakanze balese kufiya. Manya ina n'engeri gy'akkakanyemu nga yanja ensonga ye. N'eddoboozi ne likkangezo nga terikirikinga nabbawe watusabye. Naye munnaye nze nange nandiyagadde nkusiibule olunaku olwaleero wano we tukomye tetugenda suzikawo wano eno naye entegeerayo endowoozayo comment section tugikozese. Comment section tugikozese ate bw'obanga osobola okujja in person n'obaako ne kyoyogera kubanga however tusobola okwogera byonna naye nga waliwo ensonga ddala ey'amaanyi ku kintu ekyo. Tetuli monopole nti ffe kye twogera kibeera kyekyo. Eno audience gye tulina wano eno si ffe abaagiteekawo. Katonda yeesigisa audience eno n'agiwa Export TV. So kiba kirungi ye kennyini bw'abanga akweweredde obubaka obuuli obusingako wano ojjo educating abantu abo. Come and educate. Mukama akutuweera omukisa. Bye bye. Export TV to the world.